Asimu bubi nensaba omukulu amanyi Umaru Kiseke we South Africa bano baweko bano baweke bakusindikidde 24th at 3:33 akasente wakajeyo wakajideyo Rwandbag ye Pastor Mondo Munange yavuddeyo nakola video ngagamba Umaru Kiseke mbuna weko banne sente mbuna ina sente ze yafunye natulaga kawo ne kumuwala we natulaga kawo ne ku Kasongo mbona wewo yatulazaawo Kasongo mbona wewo byonna ngina kuba bibawa mazaawo mu bujjuvu naye nga gatana ba subscribing amukwano kusaba soko subscribing waneeno Komeranke News liking eno video sharing commenting atekako notification bell ako akade wentekayo video obelenga togisubwa by returning subscribers bagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinyo badia era mbasaba temujjangu okwo bamikwano inga tsandikiddeko ku sides eno munange Pastor Mondo yabaddeko gye yabadde nga zoo ekyo ekifo gye bakuumira ebisolo so munange yatuuse ku mbizi y'omunsiko yabadde faanana ng'embizi y'omunsiko n'agamba mbuno oyo ye Kasongo mbona wewo era n'ayita Pastor Bujengo buno ajja alabe ku Kasongo mbona wewo mujjukira akakayimba katambula nnyo wali eri ku TikTok era nga Pastor Bujengo ye yabiyimba so munange abantu ne batandika obikolamu comedy nnyo nga bakola video ziri mu comedy nga bateekamu akakayimba so munange ye yasazeewo atulage Kasongo mbona wewo omutuufu kasooke bateereko ka video mukalabe then tugenda kuba tukomawo ne ebirala ebya Umaru Kiseke yatulazaawo ne muwala we naye nga musooke mulabe kano tukomewo Kasongo ye mubali nangaye Kasongo mwana mbona we mubali nangaye Kasongo mbona we mwana we mubali nangaye naye bannange Pastor Mondo naye ali fani mu ngeri ye bwatyo bwe yavuddeyo n'atulaga Kasongo mbona wewo naye nga tugeze mu maaso yavuddeyo n'akola video n'atutegeeza embuno Umaru Kiseke alina sente ze yafunye ate kyabika sente nnyingi mu didi era namugamba mbuna weko banne bwezo sente yazifuna ng'ennaku z'omwezi 24 ssaawa z'ekiraawo teyayogedde bingi nnyo naye nga yamugambye aweeko banne ku sente mbuno yafunye sente nyingi mujjukire bannange Umaru Kiseke ennaku zino ali ku ntandaalo bamuli bubi mbuno waliwo audio ezafuluma nga ziraga mbuno Umaru Kiseke yali amu struggle olukwe mufere wa struggle era kati banakyukakyuka bamuli bubi bamusabula left right and center kati ate ne Pastor Mondo we yaviiriddeyo n'atutegeeza mbuna alina sente ze yafunye nnyingi wadde nga teyayatudde oba sente zavuddewo bawa naye yagambye buno Umaru Kiseke bamuwadde awo sente mu didi nga nnyingi nga wookiwulira era n'amugamba abeerenga awako banne mbaweko banne kwezo sente ze yafunye Pastor Mondo n'atulagako awo ne muwala we babadde awo mu biseera bya ddembe nga banyumyako ne muwala we oyinza okuba oli eyo nga tomanyi ku baana be so munange naku ka video ngenda kuba kabateerako awo mu birabe biki bye banyumiza ne muwala we so bamikwano video zino kambere nga nzibalekerako naye nga mbere bulungi mweraba asimu bubi nensaba omukulu amanyi Umaru Kiseke we South Africa bano baweko bano baweke bakusindikidde 24th at 3:33 akasente wakajeyo wakajideyo Rwandbag mbadde nkusaba
akasente kano bano baweeko. Nze okimanyi sikulinaako buzibu naye mbadde nkusaba Wuma Lukisekka bano baweeko. Nze awo enkomye sirina kira kyenjagala kwogera. Bano baweeko ku Christmas balye. Wuma Lukisekka bano baweeko. Abantu badupu bali bajabasimasu tumanyi abaloga neno kodi nyetaaga eno kodi ya Kyagulanyi nyetaaga. Bwe mulizuula nti nupu ya kakanya pressure bwe mulizuukuka kuba nti buli kibamba ekijja ekinaabayamba kinakakanya pressure zammwe newokuvumya newokwogerera. Naye politics tiyetaaga kubeeramu mu butuufu. Wuma Lukisekka eno message yo ogiwulidde. Bano baweeko. Bano baweeko. Dog Nation muweeko. Wabe mutambula Dog Nation muweeko. Ku musajja watu yebamba ali ku byalaali naye muweeko. Weka sente ekyo kigwe. Lwenta badakaayi kankuleke. Who knows? Say it. I don't know. What? Nkuziza omwana w'omuwala. Those are man party. You know my man party. But that's not mine. That's your man party, not mine. What's my heart? You don't even know what man party is. I can't know. What's not there? The chicks. Who's chicks? The chicks that were there before. Let me check myself. Yeah? My daughter, she's just too grown. She now can operate her iPad alone. So we don't know. Where did Instagram go? You don't know where your Instagram has gone? Yes. I downloaded yesterday Instagram just to see the pictures you say. Ah, really? Mm-hmm.